Jebaleko kale nayo jebalese akabuliriro nga gye tuli kwekweka ndwadde namutta covid nga gye tuli tukyali balamu mukama akyatukuumisa. Abalongo balungi abadde bubi wabula ate beetaaga amata gatya tewali covid amata nti nina okuganoonya baganya ate nga embeera mbi mwaka mulamba tetugattako wabula tutolako so tutuuse netukola ki mukulemererwa netulemererwa banaatera obbooca tebasobola kuba obuzibu si bwange baokyate mulala yina bwe kikwatako yayinza okigwako nze balaba nfaayo naye balaba nti waliwo agize yagwa mu faya yajja ogwa mu faya tusooka naye gavumenti ogikubira omulanga abalongo obutabookya babanguyize gavumenti etulowoozeeko bambi nga bwerowoozezza ku balala tusobola okukola naffe bikulu scientifically tusobola okuyimba nga ab'embaga bwe bategeka kyogera bannaffe bali bubi tuli bubi lwakuba abamu teboogera naye ngaembeera si nnungi omwaka omulamba toguyita mangu niwe bakampuni nga teyingiza atefulumya kyobola zo zituuka no nezigoba n'abakozi naye kati gwe abaana abozadde n'abagobera bweru nti akati kansigazeeko bano so embeera mbi nnyo mu maka gaffe maka g'emikwano gyaffe kuba tukozesa abantu bangi otunula omuyimbi ng'omuyimbi omu nemanya mba ne DJ bwe ngenda kuyimba live band gibale bala full set bantu nga 10 bala ba security bala abantu bangi nnyo abalya ku muntu omu muyimba bategeka bakola ki so bantu bangi balumwa enjala bali bubi waka tulina okubaako kyetukola mwalina bandi gye mwali mutandise ne kyagambire bagiyita troops band era tukuba tuyiya kuba kati tuyina eri restaurant kati tubeerawo ne kibufe barbecue abantu bakola reservations ne batuula mu restaurant tetuyimbira mu abo kubanga ate ekyo tukikola scientifically ku tables strict reservations batuula ku meeza zaabwe zibalizabize n'ekimere kyewali barbecue kyogamba bandi yammwe mu covid yammwe emuneekola yakajja etandika okukola kuba tunoonyeza engeri gye tubadde tulina okikola nga at least tugoberera SOPs netumanya nti bacustomers tetuli mu bbala tuli mu restaurant tuyimbira bakasitoma baffe bajja okutuwagira ku kimere kyaffe waliko lwesazirungi ebukoto kati kitegeeza gwokaabya kajanja mwe mukaabya kajanja si kajanja sibo kajanja twakakola kati performance good friday genda kuba yakusatu sebo bwofunye ekyeki dukira tukola ebintu scientifically tuyimbira abantu bazze kulya mmere tuyimbira abantu basasudde show bakasitoma bajja okulya emmere in fact betubeesabeesa nti abulala segaba kajanja embeera tennatereera ekitegeeza muyimbira sowaani za mmere kya ekintu bwe kityo ekifaananako bwe kityo naye nga si sowaani za mmere nti okukatala gye batembeera emmere eri corporate kifaanaganamu bwe kityo ebifo bye tuyimbiramu biri corporate tuyimbira ku racers tuyimbira ku Silver Springs mwena mumanyi ebifo ebyo status gye birimu n'abantu kirasi kyababeerayo so kitwala kubanga tigana akinyonyodde bubi nti nterezaamu mukama wange si kuyimbira sowaani za mmere ekyo oba okwesiza ekigambo kya bujozi tesobola kuddira omwami omukulu otigani kyagayaga y'omusaalongo nomugamba yimbira sowaani za mmere lowesi tebakifunye bulungi gambe tusanyusa bakasitoma baffe naye nga engeri gye bawagira sinti biya sinti kiwabula sowaani yaki ya mmere yekufuula vip wali okutula netukuyimbiramu obuyimba so si mu bubi si kibi babako bazze ne batuwagira nagula sowaani yaki kubanga racers tubeera nekibufe babaki nga bwenkunyonyodde so tuyimbira bakasitoma baffe mu restaurant nabatudde wansi okulya ekimere kyabwe so kakati abantu bonna wadde bakomplaininga olunaku lwaleero simanyi biki naye mwe mulabika kyagammwe temuli bubi kuba olwedde mulinayo bandi yamukola yaddamu kukola ebandi yaffe yazeemu okukola naye ngaera kyobamanya nti tumaze omwaka gumu n'ekintu nga tetukola kubanga bandi yaffe yatandise okukola ku lwokutaano ono ogenda kuba mulundi gwakumi era tubadde tuneesetinga ono Ssaalongo nange nina tulina abaana betuweerera mu masomero tulina ne abatugoberera abalala
bangi betulabirira tegedde so ako katoken kwesindika mu bwesindisi muleme tusanga nga bebakuba kibooko samwoya nga bagenza okusabiriza kubanga mu kitiibwa kyaffe tetusobola kugenda gye batatuyise ntitusabiriza era mpozi nga tuyitiddwa mu butongole naye nga era tubeera tulina okubeerawo okwekuma nga tukyali balamu kubanga bannaffe bangi batutuddeko mu covid ono lwakuba bamu tebababika olwokuba bamu babeera tebannakola mannya gekanako ngaffe nti nze nekintuukako eggwanga liba lijja kumanya naye bangi bafudde omwo nga ekibassa olumunjala oba ne stress oba manyi mugana wange stress oyo azaala ebintu bingi azaala n'ebirwadde ebirala byobadde tumanyi so ffe wetuli awo tukikwasaganya mpolampola n'abawagizi baffe betulina abatubeererawo n'abalala baneeyongerako abamanyi nti omuyimba waffe gubalemera waliwo olumu omuntu yabuuza n'agamba bandi mwagikoze mutuwa buyimba buli obukadde wamwinayo ku music omupya omulala gwemugattamu tuwangira ne generations ezimu eziddako era zirimu omukono gwaffe tegedde abayimbi bangi baliam voice basamasoja baani generations nyingi nga zibaddemu omukono gwaffe okuva ku barediyo baani so ffe music enze tekinneetaagisa kuba luyimba lupya kubacaga however much tuzina albums endala ate olumu tuzigabira n'abaana n'omunakyalinga n'omugamba akukakole bwoti najja nekamukolera ezimu tuzitunda tuziguza abaagala zigula ezimu netuzefulumisa kuba tulinafulumya album ne Enotigan already eri ku finishing kati eyo yeya Troops Band kati ate waliwo album endala eya Tigan niwabeerayo n'eyanga ate endala eya gospel kati oyo na music tetusobola muta nga tagwa mu kitiibwa kyaffe enyingi zaffe badde ntono tutulina okusooka okwetegeka emirimu egyo tugibawe nga giri ready nga gigwa mu kitiibwa kyaffe tetujja kubanga upcoming tezekola kayimba akali affect tekali mastered tekali ki mbeerere video emitwalo 5 gye bakwasiza kamukoda nti nze ntekeyo oluyimba nga tezirize nakola zirina abaziwagira olwedde abazimanja era tuyimba ze twakola tukattemu n'ez'abalala ba legends tekingana kuyimba oluyimba oba olwa Maddox oba nange nenzija n'ennyimbayo oba olwa Chameleone oba olwa Bebe Cool oba olwa Bobby Wine n'abalala abantu inspiring nga Abajamaika nenyinza okuvaayo n'ennyimba oluyimba oba olwa Sanchez oba Luciano nono n'ayimbayo ki ate ne bandi lwakubafe abagikuyira Enotigan naye era nawo tuteeteramu abayimbi abatereja okujja waliwo abasooka sife abayimba fekka tuyimba hours 3 kati Enotigan echaga tetwayimba hours 3 era ffe tuyimbako awange mu kitundu awe mu kitundu ebaya abayimbi abalala babalabireko talent zaabwe na biki omuntu ajja kwebuuza engeri gye mwakoze albamu ate kati mwakoze ne bandi mwafuuse duo eyo teba duo kibeera kati kyogamba nti nno misa kiwayima ne different ne mayinja babeera bakoze trio ebabandi okitegedde kino bandi erinnya lyayo naye amaloboozi gaffe galinayo gakwataganira mu samweya okitegedde nti wetukolayo album nga nnyimbe naye ekyo abawagizi baffe bakitusaba naddala betusinkana balina kye batwagalamu kyebawulira netubakolerayo album then nakolayo ye nange nenkolayo eyange you understand nga bwagambe nti tuguluminga ne talent so eno band erimu abayimbi fefesi ya band naye nga tugenda leeta ne talent endala naye nga tuziyisa mukube omuyimbi mwalina okuyita kuba music atwala trend music akweze mu direction eyo atasobola kuyimba live tajja kusobola kusinzira bwe tulaba tetulagasi abantu basinga beebuuza waliko manager wa Goodlife buno obudde buno talina wayimbira wizo osuubira omuteekamu eno bandi ekikulu ogambye naliko waliko anti kakati mu budde buno osobola eno Troops Band ne wizo tunaaba twagala okukola era tujja kukola Goodlife Band kubanga wizo is a big brand ne kampani kinene aye tosobola kino kinene byakyo birala kya legendary naye alina bafollowers be balala ne music waamu mala okukola bandi eyiye
etali Troops Band. By the way, abantu kyebatamanyi muganda ngono muyimbi ate ayimbidde ebbanga naye ate yayingira mu mirimu gya management promotions amanaginga talent promotinga talent so kati okubeera nga tuli mu Troops Band kikimujjako buvunaanyizibwa bwe buli bulala nti alina talent z'abadde amanaginga nga Good Life wabadde agimanaginga alinayo abapya nga bw'abasomye so asobola okwasaganya emirimu gya band ate n'amanaginga naki newalala naye abantu bamanaginga bakuba music nasinga obwo okuguminga kisoboka kubanga tekiwomerwa matama abiri kyobola okukwata kamera ono yakwata akazindaalo anti kati njagala mbagoba mu kazindaalo nedda olumu bapresenta nga mmwe mubuuza ebibuuzo nga bimanyiira oba okuvoola ekitiibwa ky'abantu bwe muba muzze otubuuza enwettiga neccaga nga bebibuuzo ebibajja yonna gye muvudde mujje mutubuuze nga gwoze gamba nzi eyakuba ennyimba nenninnyenyo nengenda ensi yonna bw'oyagala te kunkompeyaringa ku Fikva Maika onkompeyaringa ku Spice Diana owaleero wakabi for today. Me have been there, I'm still there. Ate n'abaliko you are a general not me as me with me and my brother nti n'abaliko nakati basikinga advice ate kuva waffe kubanga tebamanyi kodi zikimwe bayimbira tebamanyi engeri kijayinza kuyimbamu diminishing code kati alina okujjanja musomese naye kati gwe bakutiisa butiisa lwakuba tobimanyi okwata bukwasi kamera tegedde bandi eno badde mugitambuliza nnyo amabaala amagale ekumi wanbuuzo mutubuuziza bimala tugenda kunywamu kyakunywa tubimulemu era nga balegend ate gwe bagambe banywa bbiya ekka tubagala kunywa mazzi oba juisi era mu kitiibwa kyaffe nga ebandi eno badde mutambuliza nnyo mu mabaala what next tuli ku hotel tuli ku Silver Springs Hotel buli lwakusatu tuli ku Racers Lounge bulira abantu omuntu ayogala gye muli nawe yakifala